Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Wetuvaayo wawo stories ze twakolanga emabega kaawo stories ne tuzikola. Wetumala ozikola ne mumala oziraba ne zigenda viral on TikTok ne zigenda viral wonna ku YouTube ate bambi abazirabye late ne basanga nga stories teziriiko. Awo ne batukubya ndamasima nga ate story mwagije lwaki mwagije biki. So abantu batubadde tujjanga tubafuna. Mtu najjanga ali innocent nagamba ngenda bawe emboozi yange ne mukola emboozi olumala ogikola oba afuna miwunyo nagamba emboozi gijjeeyo police kaba emboozi leo sijja kusharinga mboozi ezo n'ekyekyo bafaanima mbaya mu nkubira nti emboozi lwaki wagijjayo. So zezimu ku challenges tetuzijjayo nti oba bbubi ne tufuna obuzibu n'abantu abamu we batyo oluusi ne police ne batukubira oluusi ne baloya b'abantu ne batukubira oluusi ne batutiisatiisa nogamba omanyi kaneerekereze story eyo njireke nesigama nti oba tuba tugijje mu mutima mubi batwabaawo ebiba bitukoze eki ebitutawaanyizanga abantu. So challenges zibadde nyingi nnyo ebikono bibadde bingi nnyo naye kuba tulemeddeko nnyo. Yeah, so amana eddoboozi Nabulime Esther wano ku Atalk with AC Media Uganda. Kubuuza kube nawe sinza okubanga otraba, thank you so much. Okola kyamaanyi nnyo okwekumina ku mukutu guno n'otwagala n'okola byonna ku raffe. We really appreciate. Ebbanga eryo lyonna emabegako tubadde tujja tubagamba please subscribe to this channel. Tuweze 10K tubadde ku lugendo lwaffe olw'okweza omutwalo gumu ogwa subscription. And guess what? Tuli wano omutwalo gumu twaguweza sometime ennaku nga 3 emabega ennaku 4. And ndi wano okusiima mu abatwagala abatubeereddewo abatulaze omukwano si byangu. Yeah, bibadde bingi nnyo nga ngendo byogerako olunaku olwaleero but still nammwe mukoze ekintu ky'amaanyi nnyo. Okutuuka wano I want to say me first of all Katonda abadde wamu nange ate ekyokubiri mwenga abantu namwe ne mukikola. My team, my entire team gyenkola nayo. So netubanga ate tutuse ku lugendo luno. Yes, I appreciate. Kiba kibi nnyo omanyi buli kaseera in life nze nganze nakiyiga nti osooka ku kyoyina sooka okusanyukira n'olyoka olowooza ku balala kubanga mmanyi waliyo ba bad energy ababeera kuno bagamba only 10K, why should you do this? But for me it means a lot. So please woba mpyalire ku eno channel nako lwa ngatula subscribing kubanga mmanyi waliyo n'abata subscribing. Please subscribe tubeere nga tukula ffenna ebintu byonna bibe nga tebikola kyo bitambula nga bitambula nga tubibala. It has been long. Challenges zibadde nyingi nnyo mu lugendo luno. Challenges zibadde nyingi nnyo okusinza actually njagala obayisa mu lugendo lwange nti eno channel oba twagigulawo 2020 2021 awawe watyo. Ne wabeerawo ebitaagatta bulungi ne tubeera nga olumu nga omanyi ne tutandika enkya ne tutakola leero ne tukola enkya ne tutakola. So naye okubeera wano olwaleero it has been tuyinza okugamba nti omwaka gwa 2023 we twabeera serious mu January ne tugamba kijje let's start tutandike. Mmanyi nga tutandika ebintu ebibeera byangu twatandika naffe tufuna 1 view 2 view ne bitumalamu amaanyi naye twatuka mu 2023 nze ne tiimu yange ne tuddamu ne turesettinga buto ne tugamba tulina okubeera serious. Tetufuddeeyo ku baani balaba tetufuddeeyo naye tulina okusonga mbeere era surprisingly ne tukikola. It has needs okubeera serious kitutwalidde almost like kuva last year mu January paka omwezi guno ogw'omusanvu balamu awe watyo. Hard work tukola on a daily, we record transportation enkuba nekuba ogw'omunaana actually producer aterezezaamu wano. Enkuba nekuba bannange challenges zibadde nyingi nnyo naye kubeera kulemerako ekitegeera. So webityo wetyo mukulemerako yensonga lwaki tuli wano. Ekyokubiri challenges etufunye endala abantu UCC gundi ekitongole ekikola ku byempuliziganya
nga wejje tutawaanya ku stories ezimu ezikolebwa ensonga z'ebyobufuzi n'ebintu ebirala. So ebimu ne tugenda nga waliwo ebintu byetwatandika okukola ne tuba nga tukyabikola due to some reasons, naye nga ezimu ku nsonga ezo ziri awo ezityo. Bwe tuvaayo eyo waliwo stories ze twakolanga emabegakaawo, stories ne tuzikola. Bwe tumala ozikola ne mumala oziraba ne zigenda viral on TikTok, ne zigenda viral wonna ku YouTube. Ate bambi abazirabye late ne basanga nga stories eziteziriiko. Awo ne batukubya n'amasimu nga ate story mwagijeyo, lwaki mwagijeyo, biki. My dear, challenges ezimu zetufuna bulamu. Ntugenda tufuna abantu ne bajja okuwa emboozi zaabwe, olwo ne tubakolako research. So omuntu ajja nga ali humble nnyo, omuntu ajja nga alaga that innocent face, nakugamba you know what, nina story ey'okugamba abantu neetaaga okuyambibwa, okitegeera bambi naawe n'oyanguwa odduka na misinde, you want to help. Because wano ku S-Media tuliwo ku inspiringa, tuliwo okulaba nga ate we motivate, tuliwo okulaba nga ate tuwongerako, okitegeera nti nyinza okuyimirira wano ne muyamba omuntu ate oba odeawo mbasiimiddewo ne mutamuyamba. So ebimu ne mubikola ku lwaffe, already mba ne guiditations ku lwammwe, naye olumu ne mukikola because you trust us also, you trust this media company. So abantu batu tubadde tujjanga tubafuna, omuntu najja nga ali innocent, nagamba ngenda bawa emboozi yange, ne mukola emboozi olumala ogikola oba afuna miwunyo, nagamba emboozi gijjeeyo, poliisi kabawo emboozi. Leero sijja kusharinga mboozi ezo, naye kyekyo bafaani mbaaya munkubira nti emboozi lwaki wagijjayo. So ze zimu ku challenges tetuzijjayo nti oba bbubi ne tufuna obuzibu n'abantu abamu we batyo. Oluusi ne poliisi ne batukubira, oluusi ne balooya b'abantu ne batukubira, olumu ne batutiisatiisa, nogamba omanyi kaneerekereze story eyo njireke. Naye sigamba nti oba tuba tugijjeyo mu mutima mubi, batwabaawo ebiba bitukoze eki ebitutawaanyizza ng'abantu. So challenges zibadde nnyingi nnyo, ebikono bibadde bingi nnyo, naye kuba tulemeddeko nnyo, a lot of challenges, naye tuzze tu overcominga okulaba nga tutuuse wano. Weewaawo we twagala okubeera tetunaba kutuukawo, naye ate tulina okusiima we tutuuse kubanga abantu bangi nnyo bali eyo tebannatuukawo. So nange oboyawo nange emabegakaawo nayagalanga nnyo ntuuke wano. So I really appreciate you guys, muwadde mundu mmenye nnyo. So bantu bangi nnyo mujaira mubadde mumbuuzanga wawo shows zetwatandika nga tukola naye kati tukyazikola nga social media muliro, nga ebitambula mu ggwanga naddala yali so political, then tugenda mu social media muliro, entertainment, a lot okubanga temwadda muziraba. Nti ebiseera ebisinga tuba tukola ebintu bino tuzuula bafaani baffe oba abawagizi baffe biki bye basinga okwagala okulaba era biki ebibasikiriza okubeera ku mukutu guno. So twagenda okulaba ng'ezimu ku zo simbi, na sigamba nti oba abantu abo twayawukana nabo tuba tukola ebintu ebyo tukyayogera nabo bulungi, oba olumu we tuba tukola mu shows ezimu era tusigala tubayita, naye shows ezimu zagenda zivaawo mpola mpola just olwokuba nti twali tutuddemu ne tulaba nti kino kijja kukola, kino kiwummuzaamu, kirikomawo mu maaso eyo, ebintu ng'ebyo. Waliwo ababeera bankubira, olina kubira nagamba you know what, show nga sikyagiraba, just waliwo ebiba tebyagatta bulungi ne tugyesonyiwa. Era nga tutandika olugendo luno olupya, tubadde nga tuwongereza ku luno olugendo olupya lulimu, badde mbasaba nti tugenda kuba tutunuulidde ebintu bya mirundi 3. Tugenda kuba tutunuulidde kye tuyita mindset change, nga mindset change eyo mugenda kubeera mu spiritual life. Waliwo abantu abagala spiritual life, nga nsonga za mwoyo mujja okusanga abasomesa nga Madam Julie, Musawo Julie, osanga mba Kalonji Arafat, osanga n'abantu abalala awo, naye nga byonna kyetoololera awo ku spiritual life, ate nekimanya ekidda mindset change. Then tujja kubeeramu ne conversations ne ba CEOs ab'enjawulo ku level zonna, nti tujja kukyaza, tugenda kuba already tubadde tukikolako naye tukulira kubeera nga ate tugenda kukyongeramu nnyo tukiwa obudde, because kyenganze ne ttiimu yange twakizudde nti bantu bangi nnyo
tubadde tuletanga abantu abakikoledda abakozesa capital mungi abatwala emyaka 2 okutuuka we bali so ate nga gwe oba oliawo yagala kutandika butandisi tosobola kutandika nga bali wayetaaze okumanya ono ali ku level yatandisa atya so ba CEOs bonna mu categories ez'enjawulo nga balina ekintu kye batandiseewo era nga kiri mu kukula ate nga kiri mu kukola era tugenda kuba tukireeta conversations ezo ne ba CEOs ab'enjawulo mu companies ez'enjawulo ate era mu bitundu ebyenjawulo tugenda kuba tubaleeta wano platforms zaffe tubeere nga tunywamu mindset change ezo discussions with CEOs mainly men then mujja okusanga emboozi z'abasajja yes abagenda okuba nga boogera ku bintu ebyenjawulo nga boogera ku mboozi zaabwe still ojja basanga mindset change then ewokubiri tugenda okukwata nnyo naddala mu lugendo luno tugenda kutunulira nnyo women's league otogera ku women's league wantu batogera ku nsonga z'abakyala women girls tugenda kuba tusomesa abakyala a lot abakyala bagenda kujja bwagende ku emboozi zaabwe bagenda kujja wano basharinge then bagenda kuba boogera ku era nabo abakyala ba CEOs abali mu kukola ebintu ebyenjawulo then naddala nga byongerako ku society ebintu bingi nnyo abakyala tugenda kukyalira ku bakyala ab'enjawulo a lot of stuff kigenda kuba kitambula bwe kityo today so women's league ebintu bingi ebigenda okujja abakyala okujja ku sharing emboozi zaabwe ebiki bye bayitamu okujja okulaga biki bekoleddewo okujja okulaga bayise batya mu mbeera ezimu okulaba nti bongerako bakyala bannaabwe values bonna kyonna ogera kisanga mu women's league then ekyokusatu kyetugenda okubeera nga tutunulira nyera nga tukitaddeko essira kyekiyita mental health tukimanyi bulungi nti mental health abantu tebali bulungi mentally ate buli gye lweyongera okukya olw'ebizibu ebingi etuyitamu ng'eggwanga oba abantu bye bayitamu mu ggwanga lino mu families zaabwe mu masomero gaabwe gye basomera mu mirimu gyabwe yonna gye batambulira babadde disturbed mentally so tugenda kuba twogera ku mental illnesses ez'enjawulo tugenda kuba twogera ku mental health discussions with experts then twogere ku mental health stories and testimonies abantu bagala kujja wano bagambe baali baguddeko babaddeko mu depression naye baaliko mu loneliness naye baawona batya how did they overcome ebintu ng'ebyo so awo tugenda okubeera nga tutambulira mu mental health tugendako mu women's league tugendeko mu mindset change awo wonna ebyo byonna bi adding up kiddayo eri nti esi media Uganda we are here to inspire, we are here to motivate, to add value, to encourage okulaba nti tubaako kyetwongera ku society yaffe. Tumanyi nti it is a long journey naye bwe tuba tusobodde okuva eri ne tutuuka wano kitegeeza nti tujja kuva wano era tutuuke ewala. So awe tuli ezimu mugera kuba temukyabirabako then abamu bajja kumbuza ate emboozi zaffe kitwadde ebibozibozi bijja kujja tetuganye naye bijja kujja once in a while. Sisobola basuubiza byo bijja kubeera once in a while tusekemu naye tusigale nga tutambuleya kuki ku mulamwa. Then S Media nga bweri nkola yaffe nti twagala kulanga twongera ku society tulina ekintu kyetugenda kyetuli mu kukola ntubadde twagala tube nga ate tuddize naddala abakyala tuddize ku bakyala b'eggwanga abakyala abasuubira okuzaala. Mukimanyi bulungi bamaama abalaba show zino mukimanyi bulungi nti wali abantu abatuuka n'okugenda okuzaala naye nga tebalina byetaagisa kuzaala. So I'm here okuyisaawo ekirowoozo kyange nti nkyakiina sinawa kusettinga date tukyakikolako ne team sinawa kusettinga date sinamanya bulungi date ki eri right naye nga tukiina nti twagala tuddize ku bantu. So kyonna kyetusobola okuwa abantu tukyekikola. So what I'm trying to say nti let's join hands mu ngeri ey'akasente tusonde ku ssente nange nsonde ku ssente nammwe abatulaba abagaba abalina omutima omugabi tusonde ku ssente tube nga ate tuwa bannakazadde tutuyambako ku society yaffe. Abakyala ngabo tubagulire
tubagulire kits nga bagenda okuzaala, tubagulire pamba, tubagulire ebintu ebyenjawulo bazaale nabo nga bali happy. Omuntu agenda bambi okugenda muleeba nga yennyini tabitegeera, naye agende muleeba nga manyi nti waliwo ebitandikibwako then addeyo ewaabwe. So ekyo tusigamba bakyala bokka n'abaami abali eyo musobola okubaako kye mutuwa ne tugattagatta tujja genda byonna tujja biraga wano, tujja kwewaayo. Simanyi date n'abaki nkyakirowooza kubanga simanyi contribution egenda kubeera etya, but nsaba tukwasaganye wamu, tukwasize wamu, tube nga ate tuyamba ku bannakazadde b'eggwanga side eyo. Then njagala okuyita ba-clients baffe bonna. Tulina kye tuyita Siov Advertising Agency. Siov Advertising Agency tulina kye tuli mu kye tugenda we are going to partner together ne S Media. Twagala tulete wawo Siov ekintu kyeleeta kye tuyita brokerage company. Okay? Brokerage company ngenda ginyonyerako ntya nti brokerage company eno eteekawo platform wakati wa buyer ne seller. Tulina obuzibu bungi nnyo obaddewo nti babroker ogenda wa broker ekintu kyo kitunda. Kati womuwa ekintu kyo kitunda n'akinemesa simply because omuntu oli, for example kankitangaze bulungi nti ogenda n'owa omuntu ettaka lyo lya miliyoni 10 n'omugamba broker njagala ondetera omuntu mu ttaka lino njagalayo miliyoni 10 n'akubuuza yakumpako ssente meka n'omugamba ngenda mukuwako miliyoni 1 oba okitegeera. Kakati broker oyo ettaka lyo n'aliteeka katale. Ba-clients abasinga bonna ne babeera nga bajja bajja bamuwa miliyoni 12 bamuwa miliyoni 13 oluusi yabaga miliyoni 10 15 kubanga ebiseera ebisinga tukize tugale bamanyi value y'ettaka gwe nga togikola ki togimanyi era n'okukinagamba ssente ezo ng'osabye nnyingi nnyo naye te bantu baleeta nga basente ezo. So ne weesanga mu mbeera eyo nti ekintu kye wayitundidde mwezi gumu oba kye wayitundidde mwezi gumu myezi 2 oyinza n'okubeera nakyo ku myezi 6 kubanga gutosobola kikola kyekolera. So Siov Advertising Agency ereese brokerage company nti alina kyatunda you register ne muteesa ka percentage either akabeera wakati wa 15 to 10, it depends on a property. Naye ebiseera ebisinga badiringa nnyo mu real estates, then bo ne bateeka ekintu ekyo on market ne bakirangira wano. Tukirangira n'onyini ku S Media kengeze ettaka afuna team ne bakola ne team ya S Media ne bagana ne balambula ettaka, then ettaka ne balireta wano ku Tigu ne baliranga bulungi. Customer atuukirira Siov nagala tujja kuwa ssente bweziti talemesa akuyita buyisi ne mwogera gwe n'omuwa 15% nga waba yakoze eki waba yagisabye deal neggwa. Okay, tubeerawo nga ebintu bikola ki bitambula. Simayo banja kuddamu nkyogereko but that is it. So ebiseera batandikidde nnyo mu real estates Siov Advertising Agency okuba ku 0781 no namba yawe ina kuddamu njibanoonyeze njibasomere then tube nga ate awo nawo tuyitawo. Then S Media Uganda merchandise edduuka lya merchandise ligenda kujja. Yeah, a lot is going to be sold here. Duka tugenda digula wale ya S Media jumpers ligenda kuba litunda jumpers naddala bali mu spiritual life then n'ebirala. Spiritual life ebyo bijja kubeera bitundibwa wano nga t-shirts ezo nga bangles, a lot of things. Then wajja kubeerawo jumpers, wajja kubeerawo t-shirts, wajja kubeerawo sweaters, wajja kubeerawo caps, ebikopo, then n'ebirala coffee bigenda kuba bitundibwa mu dduuka. Ojja kuba oteekamu ojja kuba obirabaawo mu dduuka then ogula product wonna wooli oba oli bweru wa ggwanga oba oli wano ekintu kyo kiba kikutuukako mu ngeri yonna okitegedde. So byebintu byetugezaako kola nti tugenda bitereeza tugenda kutandika new journey but with a lot of things okulaba nti ffenna twegattako wali na wali. Yeah, so a lot of things are coming up. Shows nyingi nnyo zigenda okujja. Tukusaba omuntu yenna ali eyo ngawulira yandyagadde okutwegattako mu ngeri emu oba endala ojja kuba otukubirako awo. Yes, ntogagamba nti abantu bangi babeereyo nga agamba
I want to njagala kujja kuwa mbozi yange naye simanyi nkola ntya okuba ku 0701542372 ojja kuboyega ne AC direct okitegeera ojja kuba oyogera ne AC direct ekyo tubenga ate nakyo tukikola ki tukisotinga wala njagala okugamba abantu era still nti mu mbeera eno ey'okubanga mwagala okusharinga naffe at least be genuine. Tugenda kutaako disclaimer nti ebintu byeyogedde nga gwe this time around tetugenda kunyigira muntu yenna ku liiso okitegeera ebintu byotonoonera amanya tetukyabisobola okitegeera so we want you to be honest naffe tuli honest enough at least abakoze ne AC mukimanyi nti I'm honest enough okitegeera so twagala tukolagana n'abantu abo we batyo because saagala onfuule mubi nga giwunya gimaze okuwunya saagala onfuule mubi okitegeera yes so bwe nti wengenda okutambula then njagala okusiima abantu bali wammanga njagala okusiima production team yange ekola kubanga nze esinzija nentula wano nemmala nengenda neneebaka wako we babeera mu recordinze ku kamera ekifaananyi ekyo kyolaba olugira ne kiba kibateerako eri so senga si tiimu yange nga ekulirwa mwami sente za Brian senga woya senga siweereza so Brian thank you so much okoze kyamaanyi nnyo okubeera ku tiimu yange era nsiimira ddala nebaza omwami Smiles yeeyita Smiles Digital Services ono yankolera graphics buli graphics golaba nga ayinako S Media CEO of ads oyo omwami Smiles era yamukola then njagala okwebaza TikTok njagala okwebaza TikTok team bano bebasinga bano akimbe bala nti basalamu waako oyo ne bamuteekeyo ku TikTok abamu gye mumulabira ne mugaa kamujje mukole ki kamujje wano mumulabe so nsiimira ddala omukyala gwe bamuyita Nambiru Ani n'esimu simanyi oba mwami oba musajja naye bamuyita Arts Hub waliwo Edward the Great waliwo Point Media waliwo Princess Ara waliwo Mahad Vibes n'wabaawo Irene Lukwago then wabaawo ne Swimmer Media besoogeddeko mu nsonyiwe ndiboogerako olulala naye bano bensinga okumanya so bambi thank you so much tusiima byonna bye mutukolera okusalamu wako ne mumuteekako on all social media platforms we really appreciate mukola ebintu bingi nnyo on our behalf actually no gye tutali and actually I want to era neebazizza nnyo bafaani bange naye era nziramu nnyo beebaza nti it has been a long journey naye mutugumiikiriza I know I've always been receiving feedbacks from different kinds of people eziri positive neziri negative abali positive minds thank you so much n'abali negative it's okay namwe mubaako engeri gye mutuyigirizaamu ebintu ebimu ne tukola ki ne tubikyusa sijja kugamba mbu tuziraba nze bagamba nti ayagala okwogera ne AC actually ku nsonga ya stories ku nsonga y'enjawulo nkubira ku simu 0701 542372 0701542372 ojja kuba oyogera ne S direct enamba eri ku WhatsApp okitegeera yes neba advertisers abagala okukola ki okwadvertisinga naffe mujje tu advertising business z'abantu zikole mu maaso tuzikuba abantu mu maaso so we tuba tukyali awo I talk about the events mujje mutuwagire waliwo events mujje mutuwagire tulina S events bakwata emikolo bakwata embaga bakwata okwanjula bakwata byonna babikwata so mujje muwagire mujje tukule tubeere wano tubeere wali tube nga ate ebintu byo bitambulira ddala nga ate bya ddala nsiima nnyo mikwano gyange mwenna banjirawo omubiri then events endala zigenda okujjaawo tulina kyoto episodes ejja kubeera nnyo so much spiritual mujje mugenda kujja tujja kuba tubawaawo mu maaso tujja kuba tubabuulira ebiganye n'ebigenda okukolebwa ate tulabe nga tugendera ddala mu maaso then badde nsaba kweno video yennyini woba olinayo gwe ekirowoozo kyo nakyo zoba okiwandiika wansi awo ate era kyoyagala tukiteekeko naye era nga nyongera bagamba nti bambi mwebale nnyo it has been a long journey naye ewatali katonda ewatali mmwe ewatali bantu benkola nabo
Awatali nange oba oli awo tetwali tuusewo. So thank you so much abambeereddewo. Abampisiza obulungi mwebale n'abampisiza obubi. Alhamdulillah. So yes, n'abantu bonna bembadde nkolanko ku pano bambi. Thank you so much. Koze n'abantu ab'enjawulo ba Matilda. Bantu bali nnyo benkoze nabo. So namwe mwebale nnyo kumbeererawo. Webityo. I love you so much. Tutambule olugendo luno olupya mu ngeri eri peaceful. Nsigala nze Nabulime Esther, wano kwa Talk with SES Media Uganda. We love you all.